Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olwaleero njagala tulabe enfumba gy'ofumbamu ennyama mu nfumba eya boyiro nga tutaddemu bitontono, tugenda kuteekamu birungo bingi. Kakati gisaleesale gyoze bulungi nga bw'oteeka mu seffuliya mw'ogenda okufumbira. Bw'omala ogiteeka mu seffuliya teeka ku kyoto, fumbidde mu pressure cooker naye nga tekyalookinga. Teekamu amazzi. Mu kiro y'ennyama taddemu ebikopo by'amazzi 4 n'ekitundu eby'amazzi. Kitegedde bw'omala oteekamu amazzi bikkako, teeka ku kyoto gireke etokote. Kati bw'etokota n'olaba nga n'omuliro gukendedde n'oyongerako amanda ku ssigiri, beera ng'oteekamu ebirungo, oteekamu obutungulu, oteekemu entangawuuzi, oteekemu ennyaanya nga bw'olaba, teekamu ka rosemary bw'oba okalina, rosemary mulungi nnyo mu nnyama, oteekemu lweyiko katabulire ebbali mu mazzi okayiwemu. Bw'otyo nga bwenkoze, ennyama egenda kubeera mpoomu nnyo. Bw'omala ddamu obikkeko, kati gireke eddemu etokote, ebeera ejja kujja bulungi, egenda kugonda bulungi. Okitegedde, tufumbye ka boyiro, ennyama egenda kuwunya bulungi akawoowo, ekirala egenda kubeera mpoomu, kasupu kagenda kubeera kawoomu. Kyenyagadde okubeera nga mbalaga. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778784 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.